Amakampuni agatwala Abannauganda ebweru w'eggwanga okukola gasattira olw'ekirwadde ekya coronavirus ekitigomya eggwanga lya China n'amawanga amalala. Mike Mutebi akukungaanyiriza Amasukkulumu lino. Ensi yonna eri ku bwerinde olw'ekirwadde kya coronavirus ekifuukidde bannansi ba China akayinja mu ngatto. Era nga wetwogerera Abachina abasukka mu 7 be baakakkirira ewa Ssenkaaba. Obulwadde buno wetwogerera nga bumaze n'okusaasana mu mawanga ag'enjawulo. Era nga wano mu Uganda abantu abasoba mu 100 be bakyekebejjebwa okuzuula oba ddala kituufu balina obulwadde oba nedda. Wano gavumenti ya kuno yataddewo n'ekifo ku kisaawe Entebbe we bagenda okwekebejjeza abantu abatuuka mu Uganda. Wabula abakulira amakampuni agatwala abantu emitala w'amayanja okukola nabo basattira oluvannyuma lw'okuwulira nti ekirwadde kino kyatuuse mu Dubai nga bagamba nti kino kyandigootaanya emirimu gyabwe. Era recently juzi mwalaba mu Dubai bafunamu cases nga 2 but it's not yet on high level nga bw'olaba mu China. So abaana baffe betutwala mu mawanga nga UAE, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, Qatar and Saudi Arabia and Jordan. As of now, ensenda mu Middle East ezinakukifuna ekirwadde ekyo naye nga cases twaziraba mu Dubai. Okusinziira ku Thompson Mwesigwa nga yakulira amakampuni ga Triple World Group agamba nti bakolaganira wamu n'amawanga gye batwala Bannayuganda okukola okulaba nga babalabirira bulungi obutakwatibwa kirwadde ekyo. Ono era agumiza Bannayuganda nti tebannafunayo muntu yenna akwatiddwa ekirwadde kino. Buli omu aliyo nsuubira ali safe, tetunakufunawo omulwadde gwe tufuna ng'akomawo kuba abantu bajja bulunaku ate abantu bagenda bulunaku. Tenakufuna omulwadde ajja China. So nsuubira nti ensi ezo zetwalamu abaana gavumenti zaabwe zigezezaako okukyandulinga era nga bwemwalaba bateekako band za flights ezigenda mu China. That is one way of quarantine okuhandulinga obulwadde ate okuyingirira ensi ezo. So abaana baffe bali safe era balungi era bakolera twogera nabo okunaku. Wano era asabye gavumenti okuvaayo n'enteekateeka okusobola okutangira ekirwadde kino kireme kukwata Bannayuganda wano. Mu ngeri endala ono agamba nti balina n'enteekateeka okusisinkana minisita omujja ow'ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana eya nnamaddala Frank tumwebaze bamuloopere okusoomoozebwa ku bayitamu nga batwala abantu ebweru. Kyagamba nti olumu abakwatibwako baluwisa enteekateeka zaabwe nga n'ekivaamu bafiirwa emirimu olwo ne bagiwa amawanga amalala ageetegese. Ensonga ya Interpol, ensonga ya delays mu paperwork mu ministry approvals okuba emirimu bali mu kugitwalako to delaying other neighboring countries. They are not delaying like nga bw'olaba Kenya ne Zirunda abaana mu wiki 3 baba bagenzi, and these are the same patterns we are using here in Uganda. So they are preferable now loving neighboring countries because they are not delaying. Wetwogerera nga Uganda erina amakampuni agatwala abantu ebweru agakunuukiriza mu 2 kyokka nga waliwo n'amalala agatalina bisaanyizo nga gano ge gakukusa abantu ne babatwala ebweru w'eggwanga. Bano nga bagamba nti kikyamu era gavumenti erina okusitukiramu okukirondoola.